Ekibinja ky'abantu abasoba 50 abaferebwa kampuni ya Capital Chicken eyali basuubiza okubalondira enkoko bafune amagobe watali kutuyana wadde okwesiga kalimbwe bakedde kugumba makagomba wa mukono Hon Namboze bakireka agasangibwe Nakabago nga bano bamutwalidde ekiwandiiko omuli okwemulugunya kwabwe nga baagala kibatwalire mu Parliament basobole okufuna obwenkanya. Over the months since we were defrauded of our hard-earned money, we've been to many offices. We've reached out to many people, but because we've not been helped as we should have been, we decided to come to the Honorable's home on her invite, since she's a newly elected Shadow Minister of Internal Affairs. Bano bevumbye akafubo n'omubaka Namboze mwe bamutegeereza engeri gye baatuuka okwesigamu aba Capital Chicken nga baawulira byeranga ku mikutu egy'enjawulo ne batandikirawo okusasula ensimbi ewatali kwesikamu nga n'abalala bawandiisa abaana baabwe wamu ne baganzi baabwe. Ebintu by'enkoko byali kusinziira ku sente nga bw'owaayo sente ziri wansi wa miliyoni 3 katugambe miliyoni 2,999 nga bakuwa percentage ya 48% of the what buli mwezi naye ozijjako nga kuyiseeko emyezi emeka 5. Mu bano mulimu abaddukira mu banka ne beewola nga kati banka zino zaagala kutwala bintu byabwe ng'ate abalazi basaayo kaali kasiimo ke baali baakafuna okuva mu kitongole ky'ekittavu ky'eggwanga ekya NSSF nga bawanjagidde gavumenti eveeyo ebataase. Tike zange azakava mu NSSF miliyoni 8 then entekeneza mutabani wange miliyoni 4 na sister wange miliyoni 1 yange miliyoni 8 zari zivayo nga 4 gwe 10 korona nafuna message sente account abaz closings nensindikira message aba Capital Chicken ne banziramu ne bampa message nta agumikiriza tujja kuddamu by next week kati onange nengumikiriza paka wenalabira ddala nti kiringa bw'okiraba kati. Suubi Oliver nga abanja obukadde bw'ensimbi zaako na 22 agamba nti kati giweze emyaka 5 bukyanga kampuni ya Capital Chicken ebafera nga beekubira endulu ku poliisi wabula nga ne gye buli eno omusango gukyaganya okugenda mu kooti nga bambega abapoliisi babagamba nti bakyanoonyereza. Ne miliyoni 2 mu 2 ze ziriyo 2,240. So simanyi we basobola kunyamba to get my money. I have even there are very many people out there but avuddeyo nakwogera bali miliyoni 3 miliyoni 5 miliyoni 4 olina gamba ateeka miliyoni 10 olina gamba najja sente ku muntu nensobola ziteekayo nsobola zizaamu nzizeeyo nange mbeko ne kenfuna. All those people are there they're all crying. Omusango teguna bagenda mu kooti olw'ensonga poliisi etugamba gujja genda tujja tulindako bakya investigating ne investigation teziggwa bukya batandika bamanyi no tugamba omuntu amulabyeko wali enaalya twamulabyeko one like he's in Kampala moving freely teri aluleeta. Omubaka Namboze yenyamidde olw'abafera batandika kampuni ez'ekimpatiira ne babba bannayuganda ewatali wadde abalondoola nga yeebuuza ekyalemesa bekikwatako okunoonyereza kuba kampuni eya Capital Chicken. Obuvunaanyizibwa bwa poliisi n'ebitongole ebiri mu minisitule egyetwala wabaawo afeza abantu okumuleeta amateeka ne gamulamula bwe kiba kisoboka n'abantu abo n'abaliyira era obuvunaanyizibwa bwa gavumenti bannansi bwe babbibwa nga yo tetadde kubanga waliwo mu nsi muno eyapatana n'alayira n'okulayira okuuma bannayuganda n'eki bw'aba tatuusizza buvunaanyizibwa obwo era nze ndowooza aba alina obulala obuvunaanyizibwa obw'okubaliyira. Asuubiza nti wakwanja ensonga z'abantu bano eri sipiika wa Paalamenti Anita Mongo kubanga embeera eno ze zimu kuziviirako abantu okuttiŋŋana. Enti eno tugiwadde obusobozi bungi nnyo era bwe banooze okulembera minisitule eno niŋŋamba nti ogwange gugenda kubeera gwa kulumiriza gavumenti nti tugiwadde obusobozi security organizations tuziwadde obusobozi bwonna okulaba nga zikina ku bamenyi b'amateeka era bwe baba tebannakikola omusango ogwo guba munene nnyo gye tuli. Kaweesa Paul yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agaalero.